Tusabira bannaffe bonna abakyali mu kkubo nga bajja wano okutwetabako. Ayi Mukama, era tusabira ne bannaffe bonna abatambudde okugenda e Gloucester. Ayi Mukama, tukusaba okusaba kwaffe kuno okuteeka emikono gyo. Ebyo byonna tubisabye nga tuyita mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo. Amiina. Kale kambasabe tuyimuke tutandikeyo okusinza kwaffe n'oluyimba 277 oluyimba 277 nga tutandika okusaba kwaffe. Oh
mu linnya lya Kitaffe n'ery'Omwana n'ery'Omwoyo Omutuukirivu. Ekisa kibeerenga gye muli n'emirembe ebiva eri Katonda Kitaffe ne Mukama waffe Yesu Kristo. Abaagalwa ennyo, tukuŋŋaanye wano mu maaso ga Katonda Ayinza byonna ne mu maaso g'ekibiina kyonna eky'omuggulu okwewaayo eri Katonda nga tuyita mu Yesu Kristo Mukama waffe okusinza kwaffe n'okutendereza kwaffe era n'okwebaza kwaffe, okusaba ku lwaffe ne ku lw'abalala, tulyoke tweyongere okumanyira ddala mazima obukulu bw'okwagala kwa Katonda era twolese ebibala eby'ekisa kye mu bulamu bwaffe, era tusabe ku lw'abalala ebyo ebyetaagibwa ku lw'obulungi bwabwe. Kale tukkakkane tufukamire abasobola nga tujjukira nti Katonda ali naffe wano kaakano. Kale ffenna twatule essaala eyo wamu. Ayi Kitaffe Ayinza byonna era ow'ekisa ekingi, tukyama okuva mu makubo go ng'endiga zo bwe zibula. Tugoberera nnyo okulowooza n'okwegomba by'emitima gyaffe. Tugaana okuwulira amatenda tukuvu. Tuleka ebitugwanira okukola era ntukole ebitatugwanira kukola, so nga n'obulamu tebuli mu ffe. Naye ggwe Ayi Mukama, otuddiremu ffe abanaku abalina ebibi. Ayi Katonda, obasaasira abaatuwa okwonoona kwabwe, obazaaboneredde nga bwe wasuubiza abantu bonna. Wa Yesu Kristo Mukama waffe, Ayi Kitaffe ow'ekisa ekingi, era otubeere ku bwoyo okutwala leero n'okwegendereza nga tukutya ggwe era nga tukola eby'obutuukirivu. Erinnya lye ettukuvu litenderezebwe. Amiina. Obawe tukwegayiridde Mukama waffe ow'ekisa abantu abakwesiga okusonyibwa n'emirembe, balongoosebwe ebibi byabwe byonna, balyoke bakuweerezenga n'omutima mutereevu ku bwa Yesu Kristo Mukama waffe. Ffenna twatule wamu essaala ya Mukama waffe. Ayi Kitaffe ali mu ggulu, erinnya lyo litukuzibwe, obwakabaka bwo bujje, by'oyagala bikolebwe mu nsi nga bikolebwa mu ggulu. Otuweerere emmere yaffe ya leero, otusonyiwe okwonoona kwaffe nga ffe bwe tusonyiwa abo abatwonoona. Totutwala mu kukemebwa, naye otulokole mu bubi, kubanga obwakabaka n'obuyinza n'ekitiibwa bibyo emirembe n'emirembe. Amiina. Ayi Mukama, otwasamya emimwa gyaffe. Ayi Mukama, yanguwa okutubeera. Ekitiibwa kibe eri Kitaffe n'eri Omwana n'eri Omwoyo Omutukuvu. Mutendereze Mukama. Kale ka mbasabe tutuule tuwulire ebitundu byaffe ebya leero. Ekitundu kyaffe ekisooka kiva mu Isaaya essuula 65 mulingo 17 n'okukkira wansi kwa 25. Kubanga laba ntonda eggulu erijja n'ensi empya, so ebintu ebyasooka tebirijjukirwa, so tebiriyingira mu mwoyo. Naye musanyuke mujagulize ennaku zonna ekyo kyentonda. Kubanga laba ntonda Yerusaalemi okuba okusanyuka, n'abantu baamu okuba essanyu. 19. Era ndisanyukira Yerusaalemi n'enjaguliza abantu bange, so n'eddoboozi ery'okukaaba era terikyawulirwa omwo nate, newankubadde eddoboozi ery'okulira. Temukyavangamu mwana wa nnaku,
bw'anaabanga mwana wa nnaku bunaku, newankubadde omukadde anaatuusa ennaku ze, kubanga omwana alifa ng'aweza emyaka 10, n'alina ebibi ng'aweza emyaka 10, alikolimirwa era balizimba ennyumba ne basulamu, era balisimba ensuku n'emizabbibu ne balya ebibala byamu. Tebalizimba omulala n'asulamu, tebalisimba omulala n'alya, kubanga ng'ennaku z'omuti bwe ziba, bwe zityo bwe ziriba ennaku z'abantu bange. N'abalonde bange balirwawo nga balya omulimu gw'engalo zaabwe. Tebalikolerera bwereere mirimu, so tebalizaala kukalaba nnaku, kubanga lizzadde lyabo abaweebwa Mukama omukisa, n'enda yaabwe wamu nabo. Awo olituuka nga tennaba kuyita, ndiyita, era nga bakyayogera ndiwulira. Omusege n'omwana gw'endiga binaaliranga wamu n'empologoma, eneeryanga omuddo ng'ente, n'enfuufu y'eneebanga emmere y'omusota. Tebiriruma so tebirizikiriza ku lusozi lwange lwonna olutukuvu, bw'ayogera Mukama. Kitundu kyaffe kikomyawo. Weebale ssebo. Katuwulize Zabbuli 14 tandikira ku nnyiriri olwa 26 okutuusa ku nnyiriri olwa 35. Amaato gaseeyeererako, lukwata naye mwali, bwe wakola okuzannyira omwo. Ebyo byonna bikulindirira ggwe, obiwe emmere yaabyo mu ntuuko zaayo. Gy'obiwa gye bikuŋŋaanya, oyanjuluza engalo zo n'ebikuta ebirungi. Okisa amaaso go ne byeraliikirira, obiggyamu omukka gwabyo ne bifa, ne bidda mu nfuufu mwe byava. Otuma omwoyo gwo n'ebitondebwa, era ensi n'ogizza ojja. Ekitiibwa kya Mukama kibeere kyakubeerera. Mukama asanyukire emirimu gye, atunuulira ensi n'ekankana, akwata ku nsozi ne zinyooka. Naayimbiranga Mukama nga nkyali mulamu, naayimbanga okutendereza Katonda wange nga nkyaliwo. Okulowooza kwange kumusanyusenga, nange naasanyukiranga Mukama. Ababi bazikirire baggweewo ku nsi, aboonoonyi baleme okubeerawo nate. Yeebaze Mukama gw'emmeeme yange, mumutendereze Mukama. Ekitiibwa kikujjwe omutukuvu omukyalo olubereberye kakano bwekiriba emirembe n'emirembe. Amiina. Weebale nnyo.
ate ka tuwulire ekitundu ekyokubiri. Kyaffe ekiddako kivudde mu kubikkulirwa ssula eya 21 okuva ku nnyiriri olusooka kutuuka ku lw'omunaana. Awo ne ndaba eggulu erijja n'ensi empya, kubanga eggulu ery'olubereberye n'ensi ey'olubereberye nga bigenze nga n'ennyanja tekyaliwo. Ne ndaba ekibuga ekitukuvu Yerusaalemi ekijja nga kikka okuva mu ggulu era ewa Katonda nga kitegekeddwa ng'omugole ayonjeddwa bba. Ne mpulira eddoboozi eddene eriva mu ntebe nga lyogera nti, laba eweema ya Katonda eri wamu n'abantu, era anaatuulanga wansi nabo banaabeeranga bantu be, ne Katonda ye yennyini anaabeeranga wamu nabo era anaabeeranga Katonda waabwe. Alisangula buli zziga mu maaso gaabwe, olwo nga tewakyali kufa wadde ennaku wadde okukaaba newaakubadde okulumwa, kubanga ebyo byonna ebyaliwo nga biweddewo. N'oyo atuula ku ntebe n'ayogera nti, laba byonna mbiziza buggya. N'ayogera nti wandiika bino kubanga ebigambo ebyo bya bwesigwa era bya mazima. Ne ŋŋamba nti bituukiridde. Nze Alifa ne Omega, okusooka n'enkomerero. Ndimuwa obuwa oyo alina ennyonta okunywa mu luzzi olw'amazzi g'obulamu. Awangula alisikira ebyo, nange n'abeeranga Katonda we, naye anaabanga mwana wange. Ekitundu ekisembayo. Naye abati n'abatakkiriza n'abagwagwa n'abassi n'abagenzi n'abalongo n'abasinza ebifaananyi n'abalimba bonna, omugabo gwabwe gulibeera mu nnyanja eyaka n'omuliro ne salufa. Okwo kwe kuliba okufa okwokubiri. Ekitundu kyaffe kikomyawo. Weewanyonyawo. Kale kambasabe tuyimuke tuyimbe oluyimba lwaffe olwokubiri, oluyimba namba 3, omwoyo n'omubiri.
twatule enzikiriza y'abatume. Nzikiriza Katonda Kitaffe ayinza byonna, omutonzi w'eggulu n'ensi, ne Yesu Kristo omwana we omu yekka Mukama waffe, eyazaalibwa omuwala atamanyi musajja Maliyamu, eyali olubuto olw'Omwoyo Omutukuvu, n'abonyaamizibwa ku mirembe gya Ponsiyo Piraato, n'akomererwa ku musaalaba, n'afa, n'aziikibwa, n'akka emagombe mu bafu, olunaku olwokusatu n'azuukira mu bafu, n'agenda mu ggulu, atudde ku mukono ogwa ddyo gwa Katonda Kitaffe ayinza byonna, naye alivaayo okukomawo okusala omusango ogw'abalamu n'abafu. Nzikiriza Omwoyo Omutukuvu n'Ekkanisa entukuvu ey'abantu bonna era ebuna wonna, n'okusa ekimu okw'abatukuvu, n'okusonyiwa ebibi, n'okuzuukira kw'abafu, n'obulamu obutaggwaawo. Amiina. Mukama abeere nammwe. Ayi Mukama otuddiremu. Ayi Mukama otusaasire. Ayi Mukama lokola abafuzi baffe. Yambaza abaweereza bo obutuukirivu. Ayi Mukama lokola abantu bo. Ayi Mukama otuwe emirembe mu nnaku zaffe. Ayi Katonda otulongoose emitima gyaffe munda. Kale ffenna twatule essaala eyo ey'akawungeezi. Ayi Mukama tukwegayirira omusana gwo gwakenga mu nzikiza yaffe, otukuume n'ekisa kye ekingi, otuggye mu kabi konna ak'ekiro kino, olw'okwagala kw'omwana w'omu yekka omulokozi waffe Yesu Kristo. Amiina. Kale twatule ekisa. Ekisa kya Mukama waffe Yesu Kristo, n'okwagala kwa Katonda, n'okussa ekimu okw'Omwoyo Omutukuvu bibeere naffe ffenna emirembe egitaggwaawo. Amiina. Kale mukakkana Luganda tweyongere okusaba. Tweyongere okusaba. Mukama tusooka okwebaza nti tukyali balamu era otusobozezza okubeera wano. Tusaba era tuwaayo ekkanisa yaffe eno St Jude St Aidan. Taata tuwaayo abakulembeze bonna abagitwala, so nga ate tuwaayo n'obulabirizi bwonna ekkanisa yaffe mweri eya Sabaka. Twongera okuwaayo abakulembeze bonna ab'enjawulo ab'ekkanisa eno era n'abo abagitwala mu maaso. Mukama yongera okubalungamya era naffe okutulungamya nga tuli mu kkanisa eno. Twongera okusaba abakulembeze baffe bonna ab'ensi eno. Mukama mu ngeri emu tuwaayo King Charles II nga baakamuteeka ku ntebe. Taata abeera naye atulungamye, n'abo bonna abamuweereza. Tuwaayo ba Prime Minister ne ba Minisita bonna ab'enjawulo. Mukama yongera okubakozesa bateeseze ensi eno. Mu ngeri emu era endala twongera taata okuwaayo eggwanga lyaffe Uganda. Taata bingi bituwulira ebitatusanyusa, naye yongera okulungamya abo bonna abakulembeze. Mukama yongera okuuma abantu baffe bonna abali e Uganda. Twongera okusabira abakulembeze bonna ab'ennono. Kabaka waffe owa Buganda, Kabaka waffe owa Busoga, n'abakulembeze bonna taata aw'e Tooro. Mukama mu ngeri ey'enjawulo
bakuume era balage kiki kye bateekeddwa okukolera abantu baabwe. Katusabire abantu bonna Mukama abali wano. Mukama buli omu alina ekyetaago kye. Buli omu alina okuyaayana kwe. Buli omu alina ekyo kye yeetaaga. Taata yongera otugabirira. Mukama yongera okujjanjaba abo bonna abalwadde. Twongera okusabira Mukama amaka. Taata, amaka agasinga gasaanawo. So ng'ate wagamba gwe kyogasse tewali bakigattulula. Taata mu ngeri emu oba endala katusabire abo bonna abafumbo n'abatali bafumbo Mukama. Obalage ababeezi abaali bagwanidde. Mukama tuwaayo abaana baffe mu masomero, abaana baffe abali mu makoleegi n'abantu abakulu bonna Mukama basazeewo okuddayo okusoma. Tebiba byangu. Taata bawe ekyo kye beetaaga. Abaana baffe Mukama bakuume mweno ensi etali nnyangu. Twongera okusaba Mukama eri buli muntu ssekinnoomu abo abafiiriddwa Mukama yongera okubagumya. N'abo Mukama abafudde betumanyi bawe ekiwummulo eky'emirembe. Mukama twongera okuwaayo emirimu gyaffe. Wa omukisa emirimu gyaffe. Wa omukisa emikono egikola emirimu gyo. Taata tuwe okulowooza okulungi nga tukuweereza mu maofiisi, mu kkubo nga tuvuga tugenda okukola n'okudda. Mukama tukole emirimu egikuweesa ekitiibwa. Na buli muntu ali wano Mukama twongera okusaba mu ngeri ey'enjawulo. Yongera okututemera ekkubo awatali kkubo. Tusaba Mukama waliwo mikwano gyaffe abagenze okulaba Reverend Njuwe James. Taata tukwebaza akaseera James ke wamuwa mu kkanisa eno. N'abo abatambudde Mukama tusaba obawa olugendo olulungi era bongere otukiikirira. Ebyo byonna mbisabye nga mpita mu linnya ly'omwana wo Yesu Kristo. Amiina. Weebale nnyo nnyo. Kale tuyimuke abooluganda nga twetegekera okuwulira obubaka Mukama bwantadde mu kamwa kange okugabanako nammwe olwaleero. Tuyimbe oluyimba 333 omukwano gwa Yesu tegutegeerekeka. Yeah.
tuleke tusabe. Mukama Taata, tusaba otuzibula amatu gaffe tusobole okuwulira eddoboozi lyo, gulawo ebirowoozo byaffe tusobole okufuna amagezi go agataggwaawo, gulawo omwoyo gwaffe tusobole okumanya obukulembeze bwo n'obulagirizi bwo, era tuggule emitima gyaffe tusobole okufuna okwagala kwo okw'ekitalo. Tubikusaba nga tuyita mu linnya lya Yesu Kristo Mukama waffe. Kale mutuuleeko Oluganda. Bannange, mbaaniriza nnyo olwaleero mu kusaba kwa leero. Mwebale okujja okutendereza Mukama. Amannya gange nze Engineer William Sekubunga, era kati nga bannonze nga nze assistant w'omukubiriza w'Abakristaayo, ate nga era nze mbadde nkola nga leader wa Team Luka, naye Team Luka tugenda kufunayo leader omulala anaagiddukanya. Fenno wano ku St Jude St Aidan twagala okubaaniriza mwenna mu linnya lya Yesu, ne bw'oba toli mugenyi. Tuli ba mukisa okubeera nammwe mwenna wano naffe leero, okusobola ddala kwagala mumanyi ekirabo Yesu Kristo kye yabawa. Eno ye Ssabbiiti ey'Omusanvu eddirira olw'Okuzuukira. Ssabbiiti nkulu nnyo. Ssabbiiti ngenda kubabuuzaayo ebibuuzo bibiri, abimanyi ampe ansa. Yesu bwe yamala okuzuukira, mujjukira twali wano mu kuzuukira, Yesu yafa ennaku 3 n'azuukira. Naye Yesu bwe yamala okuzuukira yamala ennaku mmeka ku nsi nga tannagenda mu ggulu? Ani amanyi? 3? Ennaku 3? Ezo zaali bwe yamala mu ntaana. Naye ngamba bwe yazuukira n'ava mu ntaana yamala ennaku mmeka ng'ali wano ku nsi? Waliwo omwana you 40 imuka mugalawe ogambye mmeka? 40 days. Mumuweeko obugabe, mumuweeko obugabe. Yesu yamala ennaku 4 ku nsi ng'amaze okuzuukira, ze yamala ku nsi nga waali wano nga tannatwalibwa mu ggulu. Ze yamala ku nsi. Ebayibuli bw'oba otunudde mu Bayibuli, ebikolwa by'abatume olunyiriri olusooka, ebikolwa by'abatume essuula esooka olunyiriri olw'omwenda lukugamba bulungi nnyo nti Bayibuli egamba bulungi nti oluvannyuma lw'okuzuukira kwa Yesu yalabikira enfunda eziwera eri abayigirizwa be okumala ennaku 4, n'oluvannyuma mu ngeri eby'alamagero n'alinnya mu maaso ga Katonda n'atwalibwa mu bire. Kati eno ye Ssabbiiti, ekyo kikulu nnyo okufa Abakristaayo, kubanga Abakristaayo, obukristaayo bwaffe bwonna bwe bunywerera Yesu bwe yazuukira n'agenda mu ggulu. Obukristaayo bwaffe bwe bunywerera kubanga yatulaga nti yawangula okufa, era n'atulaga naffe nti bwe tufa naffe tugenda kukola ki? Kuzuukira tutwalibwe. Kati awe wali okunywera kwaffe ffenna ng'Abakristaayo. Kati eno ye Ssabbiiti ey'Omusanvu. Naye ngenda babuuza ekibuuzo ekyokubiri. Omwaka guno 2023 olunaku lw'okuzuukira lwaliyo ddi?
oba olw'okugenda mu ggulu Yesu bwe yagenda mu ggulu. Kuba twalaba nga bwe tulaba nti Yesu yafa n'amala mu ntaana ennaku 3 n'azuukira n'amala ku nsi ennaku 4. Naye olunaku lwe yagenda mu ggulu, lwe yatwalibwa mu ggulu, lwaliyo ddi mu mwaka gwa abamanyi mathematics awo balamu nnaku 4 tumanyi yamalawo ennaku 4 tumanyi diro yava mu ntaana kati nnaku 4 balamu. Kigaanyi kandi babuulire no kandi babuulire olw'okuna oluwedde nga 18 olw'okuna lwe lwali olunaku baluyita Ascension Day, Yesu bwe yatwalibwa mu ggulu. Naye ng'abakristaayo luyitawo tetulutegeera, tetululaba na kululaba, tetulumanya na kulumanya. Kati ng'Ekkanisa tulujaguza olwaleero ku Sande ddako. Kyobula nga olunaku lwaleero lukulu nnyo. Tuba tujjukira Yesu lwe yatwalibwa mu ggulu. Kubanga obukristaayo bwaffe bwonna kwe buyimirira okwo nga tugenda kujjukira nti naffe olunaku lumu yatusuubiza agenda kukomawo, naffe olunaku lumu tuzuukuke tuve gye twebase atwale mu ggulu. Pozi omuntu omu yabuuza n'agamba nti miliyoni na miliyoni bafa baagawo eyo nga tewabangayo n'omwajja okutubuulirako nti eri gye tulinda tuli bwe tuti miliyoni na miliyoni ezo baagawo. Neffe ng'Abakristo tubagamba ekintu kimu nti tulinayo omusajja waffe omu yavaayo n'ajja ku nsi netubeera naye n'afa n'azikibwa nnaku 3 n'azuukira. Ate n'atusuubiza n'agamba nti nzija okukomawo nammwe mbatwale kitaawe gy'ali. Kaakati katusome mu Yokaana essula 14 wagamba bwe wati okujjuukira. Omutima gwammwe tegweraliikiriranga, mukkirize Katonda era nange munzikirize. Mu nnyumba ya Kitange mulimu ebifo bingi eby'okubeeramu. Singa tekiri bwe kityo nandibagambye, kubanga ngenda kubateekerateekera ekifo. Era obanga ngenda kubateekerateekera ekifo ndikomawo nate ne mbatwala gye ndi, nze gye ndi nammwe gye mulikola ki? Gye mulibeera. Bw'atyo bwe yatugamba. Bwe bulaba olunaku lwa leero nga tujjukira lwe yagenda lukulu nnyo mu nnaku zaffe. Kaakati kye njagala okwogerako kyekyo ekyaddawo nga Yesu akoze eki? Amaze okutwala. Yesu bwe yatwalibwa abayigirizwa be baasigala mu kiyongobero. Naye baakola batya? Baagenda ne batondawo ekkanisa eyasooka, the first church. Ne bagenda ne bagitondawo. Era awo we waba obukristaayo, Christian, fenna kwe twaga okukola amakanisa gaffe gano ge tusinzizaamu. Bwe tweyongerayo mu Yokaana essula 13 okulaba ekkanisa eyo yatondebwawo etya, wagamba bwe wati: awo bwe yayingira ne balinnya mu kisenge watandikayo wati 12 andikire ku 12 Yokaana essula 12 ne bakomawo e Yerusaalemu. Baava eri ku lusozi gye yatwalibwa mu kire n'agenda. Ne bakomawo e Yerusaalemu okuva ku lusozi oluyitibwa olwa Zeyituuni oluli okumpi ne Yerusaalemu ng'olugendo olw'oku Ssabbiiti. Awo bwe baayingira ne balinnya mu kisenge ekya waggulu we baatuulanga Peetero ne Yokaana ne Yakobo ne Andereya, Firipo ne Tomasi, Bartolomaayo ne Matayo
Yakobo omwana wa Alfaayo, ne Simon Ziroti, ne Yuda omwana wa Yakobo. Abo bonna baali nga banyiikira mu mwoyo gumu mu kusaba wamu n'abakazi ne Maliyamu nnyina Yesu ne baganda be. Owulidde? Abo bonna n'abantu abalala 120 ne bayingira waggulu. Be baasooka okubeera abagoberezi ba Yesu abaakola ekkanisa ye yasooka. Ffenna kwe twakugenda tukola mu kkanisa gaffe. Kaakati kyenavudde nga mutima gwange nga ndowooza amakanisa gonna agajja ne tufuna ag'Abakatuliki, ne tufuna ag'Abalokole, ne tufuna Abakristaayo bakyakyo bennyini, gajja gatya okubeera bwe gatyo ne geefoominga gava mu kkanisa eyo eyasooka. Kuba abakulembeze Bayibuli bwetugamba be baasooka ne bava ku lusozi ne bagenda waggulu mu kisenge ne bakola ekkanisa eyo eyasooka. Naye balina pointi ze nabadde nga ndowooza, pointi nga 10 ezaavaamu amakanisa ago okubeera bwe gatyo gonna. Naye ne nzikondensinga ne nzifunza ne ngamba pointi 3 osange z'oyinza okuggyamu okufuna amakanisa ago. Era nga amakanisa ago olw'okuba amakanisa ffe Bakristaayo ffe makanisa. Epointi ezo 3 naffe Abakristaayo bwe tuva okubeera tugoberera Yesu era mwe tujja obugoberezi bwaffe n'okutegeera Yesu. Osobola amakanisa ago gaafoominga mu ngeri 3. Eyasooka gaafoominga mpola mpola, slow, mpola. Agamu gaafoominga normally, not slow, not fast. Amalala gaafoominga fast, quick. Ogira ne batondawo ekkanisa nayo ya Kristo. N'amakanisa ago bwe gali nakati bwe gatandika era bwe gafoominga n'Abakristaayo era abagoberera Kristo bwe babeera babeerawo abayingira mu Kristo mpola mpola, abalala bagenda speed, ate abalala ne babeera ku noble pace. Nabadde njagala okukifumitirizaamu ne ngamba kikola kitya. Ne ngamba okukinnyonnyola obulungi obeeranga ng'omuntu afumba ennyama. Abawoomerwa ennyama. Obalaba mutuwoomerwa ennyama. Mwami Mpungu omulaba awoomerwa nnyo ennyama era bw'okuyitanga n'akyalewo bwe n'otomuwa nnyama tagenda kusanyuka. Naye bw'oba ofumba ennyama osobola ogifumba mu ngeri 3. Osobola ogifumba empola mpola. Noteeka mu slow cooker. Fumba mpola mpola. Bagamba ekola supu oli omuyitirivu. Kasupu kaba ate nayo neeba ttenda. Enkoko. Okusiteyo. Oba ekigere. Teeka mu slow cooker n'ofumba mpola mpola. Ssaawa 5 okyafumba. Naye nga w'obutakka supu. Abafumbi b'ennyama ndowooza munanjulira. Naye ate wabeerawo eno gy'ofumba ku supiidi eya bulijjo. Kati ngaffe ewaffe nze bwe nali eka maama wange abawala be bafumba emmere, abavubuka ffe tufumba enva. Abawala nga bo bafumba emmere, abalenzi mufumba enva. Owulidde? Ewaffe bwe twawagula bwetyo teri kugamba nti abawala bokka be bafumba. Naye bwe yabuuzanga abawala abange emmere eyidde, enva ziyidde bajjule emmere tulye. Kakati mwe abafumbi enva bwe muba temwazifumbye mpola mpola mugenda kubeera mu mutawaana. Mulina okukola synchronization, emmere wejjiira n'enva nga ziyidde. Kakati gwe bw'obeera nga emmere bafumba ate gwe n'ogiteeka ennyama enva n'oziteeka mu slow cooker, emmere egenda okujja ng'enva zikyali mbisi. Naye ate waliwo ennyama endala eri katugambe nga ebeera ku barbecue. Omuliro gubumbujja. Era eyo bw'oba oyokya ku barbecue tojjaawo liiso. Wakaddiyayo liiso ennyama kwange si.
naye ejja naye olina okubeera ng'ogitaddeko eriiso olugira n'okyusa olaba enfumba y'ennyama eyo n'Ekkanisa bwe zityo zaagendanga zikola ki omi era nakati n'Ekkanisa bwe zikoomi ate muziraba waliwo Ekkanisa kitongole kivuga ogenda okuli abakristaayo bakubagana n'ebikondo kubanga abo bo ennyama babanga eno ennyama enjokye ate bagijjeeko eriiso esiridde owulidde n'abakristaayo bennyini ababeera mu makanisa bwe babeera era naffe tuba mu kategori ezo ssatu mutunuule Thornton Heath nsikibala we nasookera okujja Thornton Heath wano wabanga wajjudde nga akatebe bakunoonyeza nakanoonyeza naye mpolampola nokulaba abakristaayo mpolampola babiri nga babulawo abamu nno bagenda na mu makanisa malamu n'agamba eyo owulidde naye bw'atuuka ne mu kkanisa endala era emize gye yali akola mu kkanisa eyo era n'eri gy'akolayo era naye obuzibu bwe yafuna wano era n'eri bw'afunayo owulidde era okukakkana ate omulyanga ate alina mu kkanisa era ndala owulidde naye nga yeerabidde nti Yesu Kristo ye yakola ki bwe yagenda yatusuubiza agenda kukomawo ekibatalinga oba oli mu kkanisa ki oba osabira mu kkanisa ki gwe kyolina okukola ojjukiranga bwe nkuwadde ekizampo y'ennyama nti bw'alijja ogenda kuba ng'oyidde bulungi asooka akutwala eri gye yakola ki gye yatusuubiza ebifo yagenda kubitegeka kyobula olunaku lwaleero lukulu nnyo okulussa mu birowoozo byaffe ne tutegeera nti lwe lunaku Yesu lwe yatuukiriza ekyamuleeta ku nsi okutulaga nti okufa tekukola ki tekutukwata yakuwangula kubanga luli okusooka nga tannaba kujja abantu batyanga okufa abantu balina amateeka gaabwe ge baateekangawo okuba abantu basinza Katonda anaayifuula naayo bwewasobyanga munno bwewasobyanga munno oba omukubye eriiso nga nawe bali kujjamu omutemyeko omukono nga nawe bakutemako omukono Yesu n'ajja n'atuyigiriza amateeka amalala agagajjawo gali gonna bayigirizwa be beebanga buli lunaku tusabe tutya tugira bwe tugamba tetumanyi kusaba n'abagamba kale mukole ki mugire mbayigiriza okusaba nagala muba musaba mugamba nti Kitaffe ali mu ggulu erinnya lyo likole ki tukuzibwe obwakabaka bwo gye byagala bikolebwe ku nsi kuno nga bikolebwa mu ggulu ate n'aleeta ekikulu ennyo ennyo kati olwayo kye tulina okusengako erinnya otusonyiwe ki ebibi byaffe naye biteekaku kondishoni nti otusonyiwe ebibi byaffe nga bwe tukola ki bwe tusonyiwa abatwonoona naye kati bolaba omuntu babeera mu kkanisa n'agamba eyo banjogeddeko n'akaŋŋende mu ngala tasonyiwa ne bw'onoogenda mu kkanisa eri endala n'osaba n'omusayira bikuva mu maaso ng'abeeno tewabasonyiwa eri Katonda tajja kola ki okuwuliriza kubanga kondishoni eno tewagituusa oli bwakusobya musonyiwe ate ekikulu ekibi ekiri ku kusonyiwa gwe basonyiwa tamanya ne bw'oba oyagala otya asonye yamanya kubanga oli ne bwezijja nebuganda okusonyiye otegeera otya nti okusonyiye yinza okuba nga ngambye okugambe okusonyiye naye nga akasajja kakyandi ku mutima era ogira bwoti ogenda okulaba ate musajja mwansonyiwa kale kyobalaba okusonyiwa kukulu kuyambira ddala gwasonyiye kuba gw'omanya ng'oli omusonyiwe kasita omusonyiwa gw'omanya nti omusonyiwe ye ne bw'aba akuwulidde tayinza kutegeera ddala nti omusonyiwe tusonyiwagane ne Katonda naye asobola otusonyiwa kale abooluganda bigambo byange ebitonotono ebyo
bye nategese olwaleero okugabanako nammwe era kambasabe wewombeeke tusabe essaala eno okulaba Katonda atuyamba ebigambo ebyo okubitsa mu birowoozo byaffe. Ayi Kristo, nsaba tugende mu maaso n'okuwagiragananga n'okusabiragana nga bwe tujjukizanga okwagala kwa Yesu Kristo okutalemererwa. Mukama abeere nammwe. Kale nga bwe tuwaayo ebirabo byaffe, mbasaba tuyimuke tuyimbe oluyimba 326 nga tuwaayo ebirabo byaffe. Tuwaayo ebirabo mirundi ng'esatu. Osobola okuwaayo bank transfer, banka yeeyo eri waggulu. Tulinawo ne cash machine. Kye mbasaba bw'oba ogenda kuwaayo obweyamo, cash machine linda kutusaba kugwe osooka okuwaayo obweyamo kuba kutwala obudde okubuyingizaamu, okuggyako nga kaadi gy'okozesa wagiteekako dda n'ogiregisitaringa. Naye bw'oba owaayo ekirabo kya bulijjo osobola okukozesa cash machine. Bw'oba ofunyemu obuzibu ompuubira omukono nja kujja nkuyambe. Kale oluyimba 326 nga tuwaayo ebirabo byaffe. Kale tuwulireyo obugambo butono okuva eri omukubiriza Abakristaayo. Abakristaayo baffe tubalamusizza mwenna, mwebale nnyo okujja okutwegattako okusaba kwaffe waleero. Tusaasira abo abafiiriddwa, nga tusaasira nnyo omukristaayo waffe Constance Mponjo, yafiiriddwa mukulu we. Mukama akuwe amaanyi awamu n'obugumu. Era tusaasira ne Agnes Musaazi naye yafiiriddwa tasobodde kubeera wano naffe. Era tusanyukirako nnyo abo abafunye essanyu ebirungi mu mwezi guno. Mukama abongere emikisa era mweyongere mwebazanga.
Twebaza abo bonna abajja mu kulonda abakulembeze mu kyaki yaffe y'olulimi Oluganda, naye komiti esinga baddako kuliko bantu nga basatu abeegattako, naye tujja kwogera amannya bonna nga Essande neddako kubanga tusuubirawo abantu bajja kubeera bangiko. Ate kati abamu baatambudde bagenze e Gloucestershire okubeera ne Reverend waffe yali wano James okumukulisa okufuna ekkanisa ye. Buno obubaka bwavudde ew'Omumbejja Nakimbugwe, Esther Nakimbugwe, abeebazizza nnyo mwenna abaamuwa amabugo ng'afiiriddwa maama we e Buganda, naye kati yakomawo. Yabeebazizza nnyo nti omukolo gwali gwa kitiibwa, mwebale okumuweesa ekitiibwa bye mwakola. Mwebale n'obubaka bwonna bwe mwaweereza, amasimu ne kadi. Ate eggulo twabadde okusabira omukristaayo waffe Harriet Nalumu Hughes. Abantu babadde bangi nnyo, omukolo gwabadde gwa kitiibwa nnyo, era famire yeebazizza nnyo 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 nno ddala amabugo St Jude ge yawa. Bannange mwebale nnyo okukola rekodi mu community, kubanga buli wamu kati ffe tusinga okuwa amabugo mu community yaffe ey'Abannayuganda. Ate nsaba abo bonna abalekerawo okujja mu kkanisa, mbasaba bakomewo, kubanga ekkanisa bannange eyamba. Senga mwalabye ekyabadde ewa nga tusaba, kiri kyabadde kinene nnyo. Mbasaba mweyongere okuweereza, mbasaba mubeere n'amazima, mbasaba mubeere n'obuvunaanyizibwa, mbeera n'obuvunaanyizibwa mukolenga bwe mwalayira oba bwe mwesimbawo oba biki bye mwayagala okukola. Mukama bongere emikisa era n'abantu bongera okubasabira. Kati kino kirango oba birango. Kyaki yaffe egenda kuweza emyaka 16 nga 28 May ye Sande eddako, naye twasazeewo era bulinga bulijjo ttiimu zonna ziweerereza wamu. Kati tubasaba, bajja kusabayo buli ttiimu pound 200. Omusana bwe gunaaba obulungi twagala tugende mu kagadeni kulye ku nnyama oba ku nkoko enkalirire. Mwebale nnyo, mbalire ddala. Tulina Vickers awedde, naye Mire Kataza yabadde agenda okukyogerako naye tannatuuka. Bw'anaaba atuuse nga tuli muho anaakyogerako. Nga 24 June omwaka guno wajja kubeerawo okusaba n'okuyingiza Mwami Alex Mukyaba okubeera omutongole nga Reverend. Ejja kubeerawo ssaawa 4, naye abasaba mugende ku St Mark's ssaawa 9, lunaku lwa 6 mujaguliziwamu. Ate nga 2 July ejja kubaayo okuyingiza omukungu Kiyaga e Manchester. Kati Mwami Mukiibi yakola ku transport naye tasobodde kujja, naye bambi musasule nga bukyali ebifo nga tebinaggwaawo, kubanga kati koki eriwo egenda kusooka ejje abaawano St Jude, oluvannyuma egende Waterloo, ate oluvannyuma
egende Eddirira awo beeyongereyo e Manchester. Lwaffe kati kiri paundi 35 amagenda n'amadda naye mu kontakiti mali mukibi ng'obudde bukyali muleme kubigretinga. nga muno nsanyukidde nnyo wenna ababadde baludde okujja beebala okujja aba St Jude ne Waterloo Church wenna tubasanyukidde. Sijja kumenya mannya kubanga twagala okukwata ebiseera. Twebaza abakwaya, mwebale nnyo, mwebalire ddala, mwebale okuteekamu amaanyi awamu ne organist waffe. Muli batono naye amaloboozi gavuddeyo. Mwebale nnyo, Mukama abongere emikisa. Kati nno tulinawo obuzibu. Bannange tulina okweyamba nga ffe. Bwe teeyambe teri agenda kubayamba, teri agenda tuyamba. Kati buli kkanisa eriwo for survival. Buli kkanisa eri mu England eriwo for survival. Kale bwe muba nga temwegasse wamu, tulina okwegatta awamu. Era kati kirabika nti bwe ngenda ku mikolo kkanisa zonna nzisangayo. Ekyo ne kizzaamu amaanyi. Abaali bagaana bannaabwe okugenda mu makanisa amalala, Mukama ekyo yakijjawo. Kati buli muntu amanyi kiki ekituufu ky'alina okukola. Mbasaba muleme abantu okubabuzaabuza. Weekole ekintu kyo bwe kyowulira mu mutima. Kola ekintu kyo bwe kyolaba nti kyekituufu. Mujja kukola ebirungi bingi nnyo. Mukama abongere emikisa. Olwaleero twebaza abaaluka. Mwebale nnyo be batuweereza olwaleero. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Ate bwe tuva wano tugenda okufunayo ak'okulya mu small hall. Kale bannange ndowooza byebyo, sirowooza nti ninayo kyendiseeyo. Analabye omukungu Kalungi ng'ayita abakyala agenda okumwegattako. Kale mumwegatteko. Ubundi bwe buli ku forums. Kale mukubire essimu oba mulabe details. Mugende obudde bulongoose. Mugende mufune kasana, mufune kataani. Musinkane ku bantu abalala be mubadde temulaba. Mbaagaliza mwenna essanyu, emirembe mu wiiki ejja ne mu maaso. Bonna mubeere bassanyu, mweyongere okukola, mweyongere okuyamba ab'Uganda, mweyongere okuyamba famire zammwe. Musookerenga kuyamba famire zammwe nga temunnayamba baabweru. Kale ebyo byange. Mukama abongere omukisa. Kale kambasabe muyimuke twesabire omukisa. Ffenna tuddemu essaala eyo nga tusaba omukisa. Mukama atuwa omukisa, atutangire eri obubi bwonna, era atukuumire mu bulamu obutaggwaawo. Amiina. Kale mugende mu mirembe gya Kristo. Nga tugalawo okusinza kwaffe okwa leero, tuyimbe oluyimba 321.